bana abayimbi bali under list jeno bana abayimbi bali under list. What do you think is singa mwali organized well and we stand on one common goal? Mamuloza sigate baba wanga na copyright. Nene government kino kye baagaza okubanga mwe mulangira Suuna yagamba tagenda kuva Gulu nga tamaze kulaba jeno. Kansubire nti wafunye message gye wabadde oyagala era ne jeno wamulabi mu full swing engeri gye wabadde omwagalamu. Niye otunulira omusajja Raga Dee n'ekitiibwa kye n'emyaka gy'aliko nga bakyasobola okubuuza in your 50 or your 60s. Simanyira watuuse otya wano. That means oli kyereeta. Tebakuyise ononyeeyo ki? Kale, alright, yes, tubaniriza ku mukutu gwa Kaifashuji the broadcast ko tusinziro gezaako kubanga tubaweereza nogezaako kubanga tubatotolera bingi nnyo ebya bitambudde awo mu entertainment politics kosa n'amawulire gonna all over the world. Mukutu gwa Kaifashuji the broadcast, yes, your number one ko tusinziro kubanga tugezaako kubaweereza tenga na Kaifashuji straight outer Uganda to the world. Nganze host tugezaako kubanga tugayagaya mu nsonga wamu nozi kwasaganyanga bazigezaako okutambula yonna gy'owangalireyo ne gy'osinzira okubanga otulaba. Nyongera okubatumirako mwenna timujjebaleko gye mutuusaako engalo eyo ku mirimu gyammwe egy'enjawulo wamu n'ebyo musinzira okubanga mukola mu mawanga ag'enjawulo mwenna amawanga lya mu UAE, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah yonna gy'oli okusinzira okubanga otulaba ab'e Saudi Arabia awo mwenna tubatumiddeko Osakata, Uganda, my country in particular, ndebaza nnyo mwenna okubanga mugiwangalirako yonna buli muntu gy'oli abawangalira mu ggwanga lya America. Of course mbatumirako abantu bange abo ab'e California. kyakabi nnyo okubanga mugibeerako. So n'olw'ensonga eyo tuba tuyingiddewo era nga tugguse tugezeeko okubanga tukwasaganya ensonga mpola mpola nga bwe zigezaako okubanga zitambula. Kale mu bumpimpi tetugenda okubanga tubalwisa olunaku olwaleero tuze no omulangira Suuna oluvannyuma lw'ogezaako okubanga aswazibwa wali mu Gulu. Njagala osokolaba akatambi kano nkomewo tugende mu maaso n'ogezaako kamenyamenya. Musicians are playing music, they can't make music. So soon I'm bullied and I have to I'm tired of you. That one I have to repeat on camera. You have taken a lot of time. I have not even had time to meet the NRM people. Can you imagine? Because when it's the morning, I'm meeting Butcherman. In the afternoon, I'm meeting Raga Dee. Fortunately, I have seen your boss, Raga Dee. I don't know how he came. He's there. Raga Dee, please come. Kale, nkusinzira nga bw'olabye akatambi ako nebiki ebyayogereddwa omukulu General Salim Sale ng'agezaako okubanga agamba omulangira Suuna wamu n'omukulu Raga Dee abagezezaako okubanga bagenda obanga baswama nga ayina business ze yabadde aggulawo amakolero ge yabadde aggulawo mu ggwanga mu region ya Gulu awo naye ebigambo byayogeddwa General abasinga bagaba byabadde kuyiswako babayisizaamu amaaso abasinga naye nze ngenda kirabira mu ngeri bbiri. Before nga tetunaba kugenda eyo abayimbi basenga bagumba eggulu okuva mu bbanga lya COVID akusaba promota n'abantu abalala bangi nnyo
bagenze ng'eggulu for compensation naddala mu biseera byaliwo ebya covid nga bagamba balina ebivulu byasazibwamu because of covid-19 balina kino kyagana okukola ekivulu kyono bakikwatamu ekivulu kyoli jeno nagezangako okubanga akompensatinga ssente z'abana abantu nga bakozesa ssente ez'omuwi w'omusolo abantu bano no babadde babakompensatinga ssente ez'omuwi w'omusolo naye ng'ate osanga ebiseera ebisinga n'ebivulu bibadde tebikola ki wabula nga buli omu anoonya waliira. You understand? So kizze kyapeninga enfunda ez'enjawulo not until olunaku we lwatuuse emabegako awo mu November zaali ndowooza nga if not 27 around 13 Jeno we yawandiikira ekibaluwa oba we yagezaako okuba nga awandiikira ebbaluwa ng'agisindikira abayimbi bonna omwali omukulu w'abayimbi Eddie Kenzo ng'amugamba Sebo Presidential Advisor on Creatives era President wa UNMF oba Uganda Musician Federation nkwegayiridde gye abayimbi bo bonna abali mu ggulu nkooye abayimbi. Bantu banyinya ekiwandiiko ekyo baakiraba era baakisoma buli muntu yakitabuta bubwe abayimbi baakirisivinga bubwe ekiwandiiko eno kyo kigenda nno okufuluma omulangira Suuna yali akyaliyo mu ggulu. Wuliriza ebigambo bino byayogera nga addamu full figure. Nze mulangira Suuna saawa zino mbaweza video eno ndi ggulu ndi wano mu hotel. Ekyandete eggulu najja kulaba Fande Sale gwe mulundi gwange ogusoose mu bulamu bwange okuba nga nziza okusinkana omukulembeze gwe bayita omukulu gwe bayita Salim Sale. Kale abantu buli omu ayogera bibye olwo ne yatuyise emirambo nti Jeno yazukusiza emirambo neewuunya muntu yatuyise emirambo yakaveno weeks nga 2 na kitegedde yajja ne group y'aba tiktokers ne babawo omutitimbi gwa sente n'obukakafu mbuyina n'ebifaananyi mbiyina naye yazze mu ka video n'atandika okugamba abantu mbu abali igulu baveeyo Jeno Sale gwe buzibu simanyi biki olwokuba yamaze okulya kkuse ye taliiko nti oli wa Nuupu oli wa NRM oli waki ya Jeno wansi aweereza nsi ye chief coordinator wa Operation Wealth Creation. Ze bintu byange byonna bye naleta proposals zange zonna zigwa mu Choir Operation Wealth Creation. Era afande bwe yagambye nti tugende wa Kenzo nze naganye nalemedde yeggulu. Okusinza ku video eyo gy'olabye omulangira Suuna yali akyaliyo mu ggulu okitegeera nga kiraga nti ye teyali mwetegefu kuva mu ggulu mpaka nga tanaba kulaba Jeno era nga ye agamba mu bigambo bye nti alina ebintu bingi bye yalina okuba project nyingi ze yalina okuba nga ategeeza Jeno okitegeera kyesimanyi oba ku creative for Operation Wealth Creation nsooka tunulamu nenga Operation Wealth Creation n'abayimbi engeri gye bagetinga involved with Jeno neneebuuza olwo UCC omulimu gwayo gwe guliwa abaffe ng'okiziza ku bbali abayimbi bo nga bo balina kuloopa eri Jeno buli kimu Jeno we gwe bakwasa music industry oba gwe bakwasa bya entertainment and art ate nga ye tumulaba wa Wealth Creation Operation Wealth Creation ebeno twalibiziza ku bbali okudda ku mulangira Suuna yagamba tagenda kuva ggulu nga tamaze kulaba Jeno kansubire nti wafunye message gye wabadde oyagala era ne Jeno wamulabye mu full swing engeri gye wabadde omwagalamu. Omulangira Suuna bamuyise ng'agamba alina akayimba ke yakola okubanga agenda kusuusuuta Operation Wealth Creation era n'akawaana nnyo nga bwe yakawandiika ne bamuwa chance n'ayimba. Oluvannyuma lw'okuyimba nno munnange Jeno yamuzeemu ebigambo bino byammanga Suuna enkuwulidde naye nga tolina by'oyimbye. Omusajja ayimbidde over 20 years. One of the best musicians mu Uganda betwali tulina before even radio. Kubanga batuba tuwogera Good Life Radio and Wizo omulangira Suuna oyo abayinako ettaffaali. Oluvannyuma lw'akayimba ke baakola nakwa mimi nakudata omutima nguli eyo gwe gy'osula. Oluvannyuma lw'okukola oluyimba olwo I think if I'm not mistaken that is one of the breakthrough related Good Life Radio and Wizo. So bw'ogezaako okutunuulira empisa gye bayisaamu abayimbi
Kinziza ku statement za Bobi Wine yabagamba nga ali mu kuzika kwa omugenzi Katolu Bwama. Yageza ka kubanga aganyonyola abayimbira nga bagamba mu bigambo bye. Gwo abayimbi mmwe buno handout lwe bakuwa. Tebwina kye bugenda kugasa, wabula bugenda kufuula bufuzi bega. And the moment you start begging someone, over the moment you keep on asking someone for day by day, nga okipinga omusaba bampeyo ku kino. Sebo lero njagala ku kino. So atuuka ekiseera omuntu oyo n'akwetamwa n'oba ng'ofuuse musabirizi. Kati mwe Bobi Wine yabagamba nti handout bagenda bafuula ba beggars. You took that statement ng'eyali valuga. Nti Bobi Wine yabavuma. Statement yali evumaganya simanyi omulimu gwammwe ebikibi kyatenga naye muyimbi. But right now omutandise okirabako. After jeno kubanga abagamba nkoye abayimbi kitegeeza takyabeetaaga mumusabirize ekimala. You became a beggars to jeno naye n'akulyanga abakoye jeno Salim Sale. Omuntu uno naye wakoyera okukuwa sente z'omuwi w'omusolo boyo oba osabiriza. Omusajja yagala leero najja ne mugumba ku geeti. Abayimbi industry ya Uganda eweebuuse muweddemu ekitiibwa. You no longer the musician people used to fear. Nti kati omuyimbi obeerawo abantu babasuubirizanga okubanga mukola muba ne sente. Kati mubeerawo nga mudipendinga kusaba kuba luseke. Kati no the luseke went wrong. The luseke went wrong. Njo tunulira abayimbi ng'omulangira Suuna. I think if not last year or 2022, we saw Mulangira Suuna on TikTok ng'avaayo nga showcasinga agezaako okulaga ekibira kye yali alina eky'emiti, ng'agezaako okulaga kalina gye yali azimba. Kiki oyinza okuba ng'obadde tokola totegekebwa mbivulu kubanga tumanyi mujja kuyimba. But Suuna, you are talented, you are a producer, you are a songwriter, you are a musician yourself. That means boba tolidde ku kuyimba osobola okulya kuwandiika. Boba tolidde kulya kuwandiika osobola okulya producing ennyimba you yourself. Naye buli muntu asobola okwebuuza not only Suuna but lwaki tukiteeka ku Suuna nti omusajja bwe yavaayo n'akola ekiwandiiko ekibagoba ewuwe mwali mulina kuwulira naye Suuna mwekennyini mwakwata ekkubo ne mulemerawa eggulu. Mwekennyini n'ogerako okubanga oyomba ne full figure ng'omugamba olw'okuba ye yaliyo last week ng'atutte ba TikToker n'afuna omulyo ogugwe kati ayagala kulemesa mmwe. Kyaka mwali mumanyi omusajja asaaga. Okitegeera mpaka omusajja we yavuddeyo bifa abadde awandiika buwandiisi ate era yakyogedde akimanyi nti n'omuvuma mujja muvuma. Naye before yali abawandiikira buwandiikisi but this time round he came out bare knuckle on camera. N'agamba Raga Dee nakowa gya buli muyimbi yenna ali mu ggulu. Mbadde sifuna na budde bu meeting abantu ba NRM abalina vision. Mutemuyina vision mujja kunkamula bukamuzi naye nga naye mumukamulaza muyi wa musolo. So abayimbi mwenna abaliewo mufunemu ekyokuyiga nti the moment you go and work, the moment you're on your peak, gezaako kozesa ekyo ekitono ky'oba ofunye to invest something that will help you nga tokyaliko. Tukirize tugaane buli miyimbi alina watuuka n'abeererako naye talent always fed. Cristiano Ronaldo we yali asamba mu 2018 si lwasamba olunaku olwaleero. Eddie Kenzo, the hotness yaliko 2018 is not the hotness he is on right now. Eddie Kenzo, who used to move around the world, ngagenda kuba shopper show uyo gini ngakuba bisaawe. Eddie Kenzo mwaka gugwako 2020 nga tolina omulabe nti ali kunyonya agenze ku European tour agenze kuba bisaawe wano na wali. That means talent fades, but if you don't invest when you're on your peak,
bye byolaba mugenda fundikira musabiriza nga babaswaza Raga Dee nze nakula mpulira Raga Dee muyimbi asinga obugagga mu Uganda. I swear to God. Whenever they talk about richest musician, Raga Dee is always on up front. Nga yasoka waggulu wano. Then the rest comes on down. Niye otunulira omusajja Raga Dee n'ekitiibwa kye n'emyaka gy'aliko nga bakyasobola okubuuza in your 50 or your 60s. Simanyira watuuse otya wano. That means oli kyereeta. Tebakuyise ononyeeyo ki? Mwagezezaako okubanga mukola ki? Mwewaŋŋamya ku mukolo gw'omusajja gwatabayiseeko. Omusajja n'atuuka okuddamu ebigambo ebyo on camera, everyone is seeing. Abaana bo bakulaba Raga Dee ku kitiibwa ky'olina. Raga Dee mwe basajja abakungula ebitiibwa mu music bye mwali baddemu keeping up to date nga muli kyakulabirako eri abayimbi abato. But if at all you cannot sustain yourselves up to date, nga namwe mukyagenda eggulu mu kuba oluseko omusajja n'atuuka n'okubuuza watuuse otya wano, mbadde simanyi nti wooli. That means wabaawo ekikyamu. Ate no music industry ya Uganda yadobonkana. Bino bye baali babaagaza. Omusajja president avuddeyo akugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu nti instead of these handouts they give you, let them give you copyright. Okay, obanga okubawa copyright oba okwogera ne Kyagulanyi kyekibamisa copyright, nze temuddamu kwogera nange babawe copyright. Munkyawe kale. But still, Buluweno yakola statement says mwamutwalanga mu nabyabufuzi. But he was speaking on behalf of the musician. Since he is also from art side. N'abasinga mwasubwamu ebituli atuyise babbeega atukoze bitya. But right now mutandise obbirabako. Omusajja kye yali agezaako kubanga abagamba mwe kennyini mukyerabirako. Omuyimbi omulangira Suuna omu ku bavocalists be tubadde nabo mu Uganda oba be tulina mu Uganda, one of the most talented artists be tulina mu Uganda nga alina elements esatu. Muyimbi when it comes to sing, producer when it comes to producing, and also is a songwriter. He can compose hit after hit because he has done so. But n'olaba ng'oli Gulu ogumbi oli mu kahoteri, bannange ndi mu hoteri wane Gulu, sisobola kuva Gulu nga sinalabye jeno kati wamulabye. Natunulidde Suuna nga omusajja amaze omugamba ebigambo. Omanyi osooka n'otunula abakwetolodde awo, todduke n'ogenda tuoveewo yatambudde bulungi ng'akabwa akakubeko oba ng'akabwa akakubiddwa enkuba, n'agenda n'asikayo olutebe lumwasa jjo tewalinga wali DJ box n'atuula neewombeka bulungi ng'aswadde iPhone. Wallahi tukole nnyo mu nsi kyekiyukozesa enkya n'eggulo neme kubeerawo awo nga ndi ku mmase ya muntu yenna. I don't need anyone with mercy. The only mercy I need is from God, not any human being. We don't worship you. Tetusobola kusinza mmwe bantu. No, never. Omuntu ateekeddwa okusinzibwa ali omu yekka Mukama Katonda. Natunulidde Raga Dee nga bamuyise, Raga Dee nga abula kufukamira. One of the best legendary musician gwe tulina mu Uganda. Yatuuse nga yes, Jen. Thank you so much, Jeno. Tugenda kukola. Was that really necessary? Babuchamani bonna bagumbye. Ate gobawo kwa president has various mayono geto bichi. Kati wa president advisor we bakuwa bwina mugaso kijoli. That's why omusajja yagezaako kubanga abagamba the Baganda
gwe ngoyagala okufuga omuganda, just give the Muganda a position. That's enough for him. Ngoyagala buli kyosalawo mu parliament omuganda akikirize, muwe lidika, omuwe motoka ez'ebbeeyi, kijja kuba kimumala okutunda abasigadde. Kati babucha mali batunulira bifo. I'm a president advisor on ghetto, whatever. And you think bakwagala nyo. Omusajja nakyaweetaaga Gulu yabagoba. Mumulemeddeko. Mpaka we yatuuseyo n'abatulira one on one, kyeka muli ekiwandiiko mwali mukibuusabuusa. But he came out single-handedly. Abayimbi nabakoowa. Munnemeseza n'okukola emirimu gye nteekeddwa okuba nga nkola. Kati then alina ekintu kya kyebagambye. Then kino kibawe kyakuyiga. Mwabagamba muyina ebibiina ebifuga abayimbi, muyina ebisimala ebibiina ebyenjawulo. It seems like this guy doesn't know anything. Oba General Sale talina kyamanyi ku bimu. Kubanga yagambye ekisooka temuli united. Okitegeera. Awulira mu butuufu there is a lot abayimbi kiba Uganda kye balaakinga. Muli so disorganized. I'm sorry to say. But Ugandan musician, you are so disorganized. That's why everyone is his or her bali kulwabo. They are on their own. Mutanse Uganda Musician Federation. Otandise n'abantu 1000 bekatinze to the extent nti obuyinza okuba ng'osigazaamu abantu nga 2. Is that the unit you're looking for? Bwe bwobumu. Kyovula ababayisaamu amaaso. Lwansonga you don't have an organized body leading abayimbi in Uganda. Owulira UNMF, owulira simanya UMA, owulira simanya UCC, owulira simanya bikoze bitya. Oh my God. Owulira za association ziringa association. Jeno an association yakino. Jeno bana abayimbi bali under list. Jeno bana abayimbi bali under list. What do you think is mwali organized well? And we stand on one common goal. Mamuloza sigate baba wanga na copyright. Nene government kino kyebaagaza okubanga mwetematema bano bali eno bano bali eri. Kyovala abantu bemba mugezezaako okubanga mu unitinga government egenda kukwata omusimbi ejje guba kubemu. Bwena guba kubamu ekimanyi nti engabana egenda kubeera nfu. Mulimu abagenda okuva mweyogerera ebisongovu temugenda kwatagana. Government kyebaagaza. Naye abasinga kumwe you don't use common sense. Ogezaako okubanga mwetegerera. Mwe muli bayimbi musobola okulya ku maloboozi gammwe, musobola okulya ku bitone byammwe like any other person. Mwobuze lwaki organizations endala nga bwolaba kati eno bagiyita batya? FUFA, Federation of Uganda Football Association. Mulwaki mulowooza zo ziri organized? Era nga zirisivinga gundi sente okuva mu government annual. Ogezaako okubanga bazifacilitating. Naye mwewemuze lwaki ekyamwe eva kyekigaana kyavaamu omuntu ali mu kubonyabonya government essaawa ya leero. They cannot allow you to unite. Kubanga bakimanyi muyinza okudda behind him, you never know. Let us support our fellow musician. And buli muyimbi ayina masses zagezaako kubanga akomandinga. Naye nga the truth is bwe mwali badde mugende wa General mwali badde mumupushinga ekintu kimu ti General byonna byonna oyinza okuba nga tuzola n'otuwa kasente. But the end goal twagala copyright sebo. Tetuliddamu kulaba nga tulinnye Gulu. Ne Kaboyo Raga Dee kubamuwadde omuzindalo gezaako okubanga ayogera. Yali badde akkanya ekintu kimu nti General ekikyaleesa abayimbi wano n'okubanga beesibye mu Gulu
tebasobola kufuna mu biyiye byabwe, tebasobola kubanga bafuna mu biki bye baakola. And ensonga eryayi nti tebalina copyright. Jeno tubadde tusaba ositule ku ddoboozi lyo oligatte wamu naffe tuyambibweko kubanga tufuna copyright. Tebakisobola. Baagala kimu kugenda wa Salim Sale ne babawaayo ke babawa ne batambula ne bagenda. That will not benefit you forever. Ogenda kusabiriza mpaka ddi. But singa bakuwa copyright zino ennyimba zo zino zowakera ku makya n'oyimba zigenda kusustaininga n'omwana wazifunengamu. Kyekyabalema okutegeera omukulu Bobi Wine kyali agezaako okubanga abagamba. Omanyi mwe muli wabagamba nga mugamba oyo takyali munabya, oyo yafuuka munnabyabufuzi takyali muyimbi. Gundi eyo nayo n'abagitunuliza byabufuzi naye ng'ate si jamu ebyo ebikugasa mu byabayogedde ebitakugasa obireke. Why do you quarrel with his statements? It is something big okubanga muyisibwamu amaaso ng'abayimbi. It's general on Omulangira Suuna, but it's on Omulangira Suuna, but generally it speaks volume to all musicians. Ababaddeko ne wa genocide n'abadde bapulaninga. Tulina project twagala okuza geno, tulina project ki? Project ki? Kati n'omusajja yabakooyi yali yabagamba mu buwandiike ne mutakitwala serious, ajje nalayika yali anyizeemu koolo. Kati yabagambye ng'abamu ku mulwe muli 1-on-1 n'agamba Raga Dee noonya buli muyimbi ali eggulu omugye wadde Kampala. Kiringa omuntu w'onaaba ng'obadde olina omuntu gobeera naye mu nju n'akeera n'akugamba blood zingamu ebyo byonviire, kitegeeza omuntu oyo aba akooye. Okitegeera asobola okuba omwana wa wakana koowa nga si agula emmere waka, si asasula ennyumba, woosula obuli lukosula si ye yabugula ninaga blood tukooye. Kati ye genocide ayinza okuba nga sente sizize sente za mwi wa musolo naye naye akoyebwa sente z'omwi wa musolo ze saawa kati azize mu bintu ebigasa eggwanga. Nze mbabuulira buli muyimbi wooli kati ye saawa gakubugume oba obaddeyo ne pulaani egenda okusabiriza muyitiriza okuba oluseke bannange. Mwalemererwa okubanga musaba copyright ne mugamba copyright wetale copyright kino copyright, where is the copyright? UNMF nga yasuubiza ensi n'eggulu. Nzijukira oba Eddie Kenzo yavaana, he was in America by then. Bwe yaviirayo yali ku Flavia Namulindwa, yanya Flavia Namulindwa ne Case naga Flavia Namulindwa bwe kino kyendimu bwe batampa copyright ngenda kujja mu America nkube ekyeyo. Kiro today tebannaba kubanga bamuwa copyright, tetunaba kubanga tulaba amendments ezaakolebwa mu copyright ze bagezaako kubanga batwala. Bobi Wine yabagamba mu bikula amaaso, nja kukozayo ne kano ka statement. Yabawa example n'abagamba nabawa Hildaman nga shadow minister wa art. Nabaga Hildaman yasaba leave of parliament ogenda okubanga akola ennongoosereza mu copyright bagimuwa, but till today bamama dinsere kubajja ne baleeta Computer Misuse Act bagayisa. Goza chechi nene nye chiri mu copyright ekiremerera copyright okubanga esomebwa ne baba nga bakola amendments okusinzira ku bayimbize baba bateekamu mu nkyuka kyokeza enjawulo n'okusinzira amawanga amalala gye bahandolinga mu copyright law. Omusajja bena yabibatunuzamu naye temwabiraba ttayo. Essaawa zino mwali badde buli muyimbi wonna oli reflectinga ku statements z'omusajja Bobi Wine n'omanya nti yali tagezaako bakonjera olw'okuba ye gavumenti yamweremeresa okuddamu okuyimba. But he was wishing the best for industry of Uganda, not only the musicians who are living in Kampala, but he said all around Uganda, all national musicians, Gulu, Ludawa, wherever you want oli muyimbi. That's the statement Bobi Wine yali agezaako kubanga ateka on front. Abasinga mwamulaba bbule
kati esawa mukirozeeko omulagira Suuna bana Suuna yakiikiridde abasigadde bonna. That message bagitise omulangira Suuna be papa n'omukulu Raga Dee n'ababaddewo nga babuchamani. Kati buchamani wasembadde okuyimba naye ebyaddala naddamu okuwulira ano ng'oyimbye wawana muba neono aliyati skin ani alien skin naye nga wali wasembadde okuyimba ng'okyali mu firebase omusajja newabakoowa. Kale n'olwensonga esigenda kubanga nsukakaawo mbagala nnyo mwenna abeekuumira ku mukutu era nyongera okubanga mbakubiriza okusubscribinga okulikinga wamu n'okubunyisa omukutu guno eri oyo yenna atagumanyi beyongera n'okugenda mu maaso n'okubanga bamanya omukutu guno. N'olwensonga eyo ebiwooma tukyaleeta bingi nnyo ku mukulu gwa Kaifa Shijje the broadcast ate nga tugamba tubaagaliza Ssekukkulu wamu n'omwaka omujja 2025 ogw'emirembe era nga tusaba Mukama Katonda atuyisiza mwaka guno ye Mukama Katonda omu atuyise n'emyaka emirala egijjako ejijja mu maaso ewatali yadde okuba nga tufuna obuzibu ewatali yadde okuba nga tulwaliramu ewatali yadde okuba nga tuyisibwamu obubi naye nga mbaagaliza Ssekukkulu ennungi n'omwaka omujja ogw'emirembe 2025 akumata kumira mpeera. Mbaagala nnyo Mukama Katonda abankuumire yonna gye muli ne gye muwangaalira naye nga towerabira kusharinga kulikinga wamu n'ogezaako kubanga commentinga wherever you see this. Let's support each other whenever you see any video for a Ugandan. I love you so much. Stay blessed. Happy New Year. Boom.